My name is Florence. People power. Power, power. NUP. Everywhere. Wanga Uganda. Mwana muwala amanyiddwa nga Florence eyali asimbiddwawo ekibiina ki the National Unity Platform asobole okujja yesimbe ku Speaker Among wali mu bitundu by'e Bukedea olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 Novemba omwaka 2025 abakulembeze ba NUP abasuddewo ekigwo era abakubye enchukwe abamu bagamba nti abakubye ewununu. Mwana muwala ono olunaku olwaleero oluvannyuma lwa byonna ebitambudde okumala akabanga alabiddwako ng'ali ne President Museveni wabula ng'ali mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu n'okulaba nti kati embeera gy'alimu ate ebintu biri mu mutambulira nga bwe yabibala. Awo nno abadde atambula n'omukulu amanyiddwa nga Calvin Echodu yafunye flag oba yafuna card waggulu. In fact omukulu ye yakuba honorable ndoza captain yamukuba ku kifo ayina ekifo kye yali ayagala ku sec. So Calvin Echodu yes captain omulengedde wali omukulu oyo Mike Mukula. Kati kino kye kifaananyi nga Florence ali ne Bobi Wine. Ebintu byonna bidduse mu speed ey'ekika ekya waggulu nti tegunnawera na mwezi bukya byonna bibaddewo. Wanje ebiri mu kwogerebwako tebinnaweza na mwezi ku speed gye bizze bitambuliramu okakana ng'omwana muwala Florence ekifaananyi kiri ekya Bobi Wine tukitadde ebbali ate kati apoozinze na President Yoweri Kaguta Museveni nga bw'osobola okuba ng'olaba olunaku olwaleero. Omwana omuwala ono bw'amaze okuyimirira ne President Museveni ne beekubya ebifaananyi nga bw'obiraba, President Museveni atandise okwogerera mu ddoboozi ekkangufu era nga mu bimu ku byo alese nga NUP agiresse bulere. Okusinziira ebigambo by'ayogedde mwagambidde nti aba NUP basiru ekitenkanika ate nga balimba era tebalina kiddako. Biro byonna ku vidiyo eno tugenda kubanga tubyekkaanya. Mwana muwala Florence ku rale ekubiddwa President Museveni e Bukedea olunaku olwaleero aleeteddwa Speaker Among era Speaker Among yayanjudde mwana muwala ono eri President Museveni n'amugamba nti ono nno gw'olaba bali ssebo gwe baali baleese okunneesimbako. Your Excellency, I also have your daughter Florence. Florence, come over. I have your daughter Florence. Florence, you're young, run. Your daughter Florence is there, whom NUP said he had brought to stand against me. She's my daughter. That is Florence. Florence. Thank you so much. She has never been in NUP. She's not even a politician. She has never been in NUP. She is not even a politician. Bigambo bye byogeddwa Speaker Among bw'abadde ayanjula mwana muwala oyo gw'olaba ali ne Bobi Wine mu kifaananyi Florence eri President Museveni amugambye nti ono nno gw'olaba muwala wange. Aba NUP baali bamuleesa neesimbeko naye President Museveni kankubuulira amazima ono omuwala tabeerangako wa NUP yadde eddakiika emu. Ebyo yali just abakwenya bukwenya. Ekiralo n'omwana omuwala tabeerangako mu byabufuzi era tayagalangako kwesimbawo. Bw'amaliriza Anita Among n'agamba n'ogamba nti ono omuwala we era bw'abadde amwanjula era amwanjulire President Museveni n'amugamba President Museveni kankwanjulire muwala wo era amukangulidde ne ku ddoboozi n'amugamba nti dduka oli kaana kawala kato lwaki otambula ng'okekkera. President Museveni waakutta omuzindaalo okwogera ku mwana muwala ono Florence ne NUP muno mwagitwalidde wabula mu bubaka obubadde bukaawa ekitenkanika mukwano gwange. Because the girl I took a picture with is a relative of Anita Among. She's the one they were hoping to stand against Among because they didn't even know who their members are. And showing
how shallow and bogus NUP is. That shows you how shallow and bogus NUP is. Bigambo byogeddwa mukulembeze wa ggwanga ng'abyolekeza NUP. Agambye nti NUP basiru ate bali bogus ekitenkanika. Omuntu wagamba nti oli bogus abeera ategeeza nti toli waddala era nti oli mulimba. Okola ebintu by'ebulimba mu layini efaananako bwetyo. Ate omuntu wagamba nti oli shallow aba akuvumye busiru. So bye bigambo ebikozeseddwa omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti NUP okubeera nti yavaayo n'esimbawo omwana omuwala ono kyali kiraga nti NUP yali temanyi bammemba baayo batuufu. Kuba President Museveni agamba nti kale ono omuwala gwe baali basuubiriramu okubanga basimba kwa Amongo tebamanyi bammembers baabwe batuufu baliwa era tebabamanyi. Era nannyonnyola n'okunnyonya n'agamba nti ono omuwala gwe mulabye neekubya naye ekifaananyi onaabeera muwala wa Amongo era amuyinako oluganda olwannamaddala. Kati bino olukudde mu matu g'omukulu Chris Obore. Chris Obore n'agamba nti akola mu parliament. Yegayo oli gwe walaba azina amasejjere nga Speaker Anita Amongo bamulangiridde. Naye akoze obubaka obubaddemu okusekerera aba NUP. N'abagamba nti Asiyo Florence of NUP was abducted, tortured by Anita Among. Anita Among fears competition, you hate AAA and blackmail votes in Bukedea simple. Kati omukulu ono Chris Obore ataddeyo posti mu ngeri esekerera aba NUP n'abaga kale mwagamba mbusimanya Asiyo Anita yamuwamba kati wuno alina President Museveni kati okuwamba wano kuliwa. Bigambo bya Chris Obore. So okuzaako emabega mukwano gwange abadde tagoberera agaliwo atamanya nsonga nga bwe zaatambula. This is the thing. Nga bw'olaba awo His Excellency Bobi Wine yali ayanjula mwana mwalo Asiyo Florence gwenkulaze olunaku olwaleero. Wano yali amwanjulira banna NUP n'abawagizi b'enkyukakyuka mu ggwanga. Era His Excellency Bobi Wine ng'akangaza mu maanyi amangi yabagamba nti kati mmwe mubadde mulimu byakusaaga. Mbaleetedde omwana muwala amanyiddwa nga Florence Asiyo. Ono yagenda okutusobolera okusiguukulula ne ssekusiguukulula yenna Speaker Among Bukedea ku kifo ky'omubaka omukyala owa Bukedea oba muyite woman MP. Era His Excellency Bobi Wine yannyonnyola ensonga y'okubeera nti mwana muwala ono ayambadde black erimu ka white munda alupo Mase Marion nti Amongo yali akoze buli kisoboka omuwala ono muteeke ebbali. Kati Bobi Wine n'aleeta ono nga game changer oba n'ayanjula mwana muwala Asiyo Florence nga yali awo okuleeta enkyukakyuka ey'amaanyi. Wabula olunaku olw'okwewandiisa oba okunominatingibwa mu kakiiko k'ebyokulonda omwana omuwala ono Asiyo Florence teyalabikako yadde. My name is Asiyo Florence. First and foremost, I want to thank God Almighty who has given us this opportunity. Amidst every challenge that NUP has faced in Bukedea, amidst the frustrations that they have given to our sister Mercy, I am here to stand. I am not worried. I am very strong for our candidate, Robert Chagulanyi, Honorable. We shall stand together until the fight is done. People power! Power, power! NUP! Everywhere! Kunga Uganda! Uganda kunga. Bigambo byali bya mwana mwala Asiyo Florence ng'alaga obumu n'okulaga nti yagamba nti Bukedea wajjudde abantu okukikijjanyizibwa era nga bano bakikijjanyizibwa Speaker n'ebiringa ebyo. Era yalaga essuubi banna NUP nti ye yali azze kusiguukulula Speaker. Wabula olunaku lwa nomination omuwala ono talabikako. Kati bw'atalabikako amawulire gajja nti mwana mwala yali abuziddwawo. Wayita olunaku lumu aweereza David Lewis Rubongo ya audio ng'ali mu maziga amangi n'okumulaga nga bwe yali mu mbeera embi n'okutya okwebyo ebyali bimutuuseeko. Era yagamba nti trauma yali y'amaanyi nnyo nnyini ddala. It's unfortunate that I'm informing you I may not be able to come to office as you had earlier requested.
I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. So I kind of request you to give me time. Give me time to consume myself. When I'm ready, I will surely communicate. I will surely be able to do or to come over to office and we discuss. But at the moment, I may not be able to. Kindly first let me rest and recollect myself. Siyo Florence ye yali mu katambi ako ku simu audio gye yaweereza David Lewis Rubongoya ng'amugamba nti tasobola kujja ku kitebe kinuupu olw'ensonga yali mu kutya okw'amaanyi olwabyali bimutuuseeko. In fact ne president w'ekibiina His Excellency Bobi Wine yalikodinga akatambi n'annyonnyola bannayuganda ng'asiyo bwe yali abuziddwawo era bwe baali tebamanyi mayitirege era nti ne famire ye yali mu kutya n'ebiringa ebyo. Kati tumanyi gyali, omwami we tamanyi gyali, famire ye temanyi gyeri. Naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Mongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka. Ne candidate abalala abaliwo abali bavuganya Anita Mongo nabo ne babalemesa nga Anita Mongo yagalabire unopposed. Ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asiyo bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisiza famire ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku olwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandiisiza abantu era Anita Mongo lwamaze okumuwandiisa ne bagamba computer zifudde. After nominating Anita Mongo, they said the computers were dead. Byo byonna mu kubeera byabeera wabula ate olunaku olwaleero. In fact omwana omuwala oyo oluvannyuma ate alikodinga akatambi ng'alaga nti ye yali takkiriza kwesimbawo ku kaadi ya NUP okusiguukulula Anita Mongo. Era mu katambi ako omwana omuwala mwe yagambira n'okugamba nti ye alina oluganda ku sipiika nabwe ekityo teyalina ngeri gye yali asobola kuba nga yeesimba ku muntu gw'atwalanga maama we oba gw'alinako oluganda. Era nti ne famire ye e Bukedea yali egaanye on'okwesimbawo. Olunaku olwaleero President Museveni we tuddayoko ku sayidi ye ayozaayozezza sipiika Anita Mongo n'ayozaayozza ne banna NRM bonna. Buli kiisi nti yawangula akalulu ng'akawangudde ali unopposed. I congratulate Anita Mongo. And the other NRM members of parliament who have been elected and opposed. This gives them time to campaign for the NRM in the whole country. And not waste resources just competing when there is no need for competition. Now the manifesto has 7 contributions of the NRM to Uganda to Africa in the last 40 years. President Yoweri Kaguta Museveni ng'ayozayoza Speaker Anita Mongo wamu ne banna NRM bonna abeesimbawo ne batavuganyizibwa mu kusunsula okwakaggwa. Abamu ku bondoza kamba kuteereko ko wano. President Museveni asanyuse n'osanyuka nti bano we batavuganyizibwa kitegeeza tebagenda kuteekebwako musimbi gwa nnoonya kampeyini simanya kukuba bukonge bwabwe bwa kulonda akakiiko ka kubalangirira. Oyo nno ye Speaker Anita Mongo, woman MP Bukedea, ekyo ye yakimala. Amumyuka mu parliament ku bwa Speaker Honorable Thomas Tayebwa, MP Rohinda North County, ono naye yasunsulibwa nga tavuganyiziddwa.
newankubadde ku NUP era waliwo yali amwesimbyeko era yajja ng'akuba mimiro n'okugamba nti nedda baali bamuyisiza mu mbeera eyali enkyamu ennyo nabwe ekito teyabikkiriza era n'aba NUP baagamba nti baakukolawo kyonna kye bajja okukola n'okupetitioninga akakiiko k'ebyokulonda. Omukulu gw'olaba ku screen ye Emily Kugonza, Honorable. Ono ye MP wa Buyanja East ow'ekisanja ekijja naye tewali yamwesimbako. Alinze kulayira asobola okuddamu abantu beeno okubatwalamuko. Omubaka omulala still owa NRM ye Honorable Emmanuel Banya. Honorable Emmanuel Banya ava mu Koboko County oba MP Koboko County. Ono naye akusunsulamu okwa Electoral Commission we kwatuuka teyavuganyizibwa. Era akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira nti ono alinze kulayira bulayizi. Kati gwe beerawo ng'obalaba NRM bameka bengenda okulaga abayitawo nga tebavuganyiziddwa ku lunaku lw'akakiiko k'ebyokulonda okusunsulamu abantu bano ab'enjawulo. Omukyala gw'olaba ku screen ye Honorable Ruth Rujoki Mushabe. Omukyala Ruth Rujoki Mushabe naye bwe yeesimbawo oba bwe yajja okusunsulibwamu tewali muntu mulala yasunsulwa ekiruhula district. By the way, nkoledde story eno nga omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu eyo gy'ayolekedde. Kati omukyala omulala gw'olaba ku screen ye mukyala amanyiddwa nga Geneva Arinaitwe. Omukyala ono ku lwa NRM yeesimbawo nga woman MP w'omukyala akiikirira abakyala mu parliament owa Rubirizi district. Ono naye bagenda okunyenyanyenya bwe bati mu ttanka n'onnyenya akakuŋŋunta nti nga tewali amwesimbyeko era alindiridde kulayira. Omukyala omulala gw'olaba ku screen ono amanyiddwa nga Paparu Lilian Obiare. Omukyala Paparu Lilian Obiare ono naye teyavuganyizibwa nga woman MP owa Arua district. Era omukyala ono Paparu Lilian Obiare alindiridde kimu kulayira bulayizi. Bwe yajja okwesimbawo mu Arua district yamaliriza teri muntu nga bagamba waayi alina obusobozi nti. Omukyala gw'olaba ku screen ono afubutuka mu Northern Uganda still naye bwe yeesimbawo tewali yamuvuganya. Omukyala ono amanyiddwa nga Akumu Catherine Mavinjana. Omukyala Akumu Catherine Mavinjana oba Mavinjana yeesimbawo ku lwa MP w'abakadde mu Northern Uganda. Ekintu akirimu. In fact gye buvuddeko President Museveni yavuddeyo ne yeemulugunya kuba na NRM bonna abasazeewo kwesimbawo nga independent be baakuba akamyufu. Agamba nti bano beenoonyeza byabwe era bagenda kulemesa nnyo NRM okuwangula mu bitundu ebimu omuli ne Buganda n'ebisigadde. If you are candidates of the NRM, the one who is an independent and the one the flag bearer, and is an opposition person, are you not contributing to the NRM losing that constituency? If you do that, remember you will be condemned forever politically. We shall know that you are the one who caused us to lose, because this is what happened in some of the areas, like in Buganda. We lost like 21 seats because of that. Even Kasese, when Dr. Kionga and another one, when they lost the constituency, it was because of that. So, politically, it is very damaging for you to be involved in that, in causing NRM to lose that constituency because of your selfishness. Kale byebyo nno zakudira mu liyimba taluomya omukyala oba omuwala asiyo Florence mu kifaananyi ng'aline President Museveni. Ekibuuzo, mwana muwala ono yakyuka bukyusi kati yazzemu NRM tabeerangako wa NUP nga we byogerebwa Speaker Anita Among.
yafunye kyogya mmero n'asala eddiiro olowooza akiwa mateeka mu comment. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti ebyokulya by'omwana adda ku ssomero mukwano gwange ebyo babyekwata dda ne oba ogenda mukyalira bukyalize. Yogera ku byokulya nga decorated donuts, cupcakes, daddies, binyeebwa. Yogera ku bintu nga amawogola, bagia. Bakubire bukubizi ku 0709 787508 basabe package y'omwana ali ku ssomero b'omwana bajja kubanga bakolako. Njagala kutegeeza kwa dapapa Alsan Peters jeje barobasizi balanji. Alsan Peters yuji bakugamba omaze okuzimba ekizimbe kyo oba wakizimba dda naye nga langi wasiigako tebyanyuma tebikwatagana. Bakubire obagambe Alson Painters ebyalangi mujje wano mu bigonjoole ku 0705 193636 bo basiizi balangi basiiga langi gwe mulimu gwabwe ate nga beesigika. Njagala okutegeeza nti omuntu atuula ku mzindaalo guno yenze yabasseddi omusunsuzi. YouTube channel kwoli yeno yennyini eyagaliwo. Kati weerabidde okubeera nti osubscribinga ate okimanyi oli mupya. Kati video endala onaazifuna otya ensengeko obulungi nga tosubscribinze ku mukutu guno. Kale likinga video yenza apassiddi omusunsuzi, commentinga, sharinga, mikwano gyo gibuulire ku kyano eno. Thank you. Webale.